Ambaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna bagifollowinga Bagitafaali TV mwongera okubanga mugyekomera kuno okubanga mugifollowinga jjukira omwaka gutambulidde tugenda mu mwezi gwa 10 tuli mwezi gwa September ebibiina ebisinga biwoominga okubanga munnange bigabana ensimbi z'ekibiina waliwo omukyala eyadduse ne millions 20 ez'abanne ez'ekibiina era nga bagamba nti yaddukidde mu ggwanga erya Tanzania omukyala amanyikiddwa nga Kauthar Ali gemannya ge ye Kauthar Ali yogolengera mu kifaananyi yafuutuse ne millions 20 ez'abanne ez'ekibiina buli omwaka ogubanga guggwako abadde bakuŋŋaanya ensimbi z'ebibiina batandika okubanga bafuumuuka omu mbagambe tuli mwezi gwa September tugusigazaako ennaku mbale tuyingire omwezi ogw'ekkumi kyategeeza aba wasigaddeyo emyezi ndowooza emeka 2 gyokka October ne November kubanga ensimbi ezisinga bazigabana mu December Christmas ng'inaatera okuba ng'etuuka kati Kauthar Ali mulowooza teyadduse ne millions 20 ez'abanne babadde basonda mpolampola era nga muno mubaddemu ne bakadaama bane sente ya Kadama erabye ennaku okusinziira ku information efuluma eraga nti Kauthar Ali ensimbi ze yafuutuse nazo mwabaddemu abakyala nga sente zakwekulaakulanya nga omanyi ebibiina eby'abakyala era nga ne bakadama basinga basalawo okuba nga kolaki basalawo okuba nga munnange bayingira bubiina buno era nga abasinga munnange nga bali mu kuwoomingira nsimbi ezo nga zikoze eki nga zivuddeyo baana bakola ki baana bava ku byeyo munnange babeere nga balinako ku kasente nga balina ekibiina ekikola ki ekitambuza kugambye ebintu byatabuse Kauthar Ali yafuutuse nazo abakyala bonna bali mu maziga bakadaama bali mu maziga ensimbi ya Kadama erabye ennaku buli kaseera sente za Kadama yebbibwa buli kadde Kauthar Ali bataze okuba nga bannayuganda bennyini bakola ki bamuwenja era abasinga balaga nti bagenze dda mu Tanzania okumuyigga eyo naye baaba banaamufuna olaba omuntu ayinza okukubba nga ali Uganda n'akubula mu Uganda muyinza okutabaalira wanawa naye kakati uli Tanzania tobaddeeyo sigamba nti obaddeyo ogenzeyo obugenzi muli ogusokedde ddala ng'ogenza okunonya muntu yakubbye ekyamazima kyo ndabanga ebibi ndabanga akaweddemu edda era no bagibalenga loosi kuba ensimbi zo sizirabawo sibande ensimbi bagenda kukola ki bagenda kubanga bazifuna ekyamazima kyo sisuubira tebagenda kubanga bakola ki bagenda kubanga bazifuna era nga nze ndabanga abakwase loosi bibiina bino ebise bisinga bana esibyanga omuntu okubanga obiterekamu akasente n'okafunamu oluusi muba muzisonda nga muzitereka ate ngeri abeewola nga tebazizza ebibiina bano bennange bizibu ebibiina bino bizibu obubiina buno obw'okutereka ensimbi bubiina buzibu nnyo kati munange bw'atyo Kauthar bwe yafuutuse n'ensimbi z'abanne si byangu naye nga amaziga nabyo bawe ku saidi y'abakyala ne bakadaama munnange ate ebibiina bino bingi naye abasinga babitandikawo nga missoni yaabwe yakubakola ki yakubakuŋŋaanya ensimbi ziwere nga yakuŋŋaanya millioni nga 5 afuumuuke ono yafuutuse na millions 20 eriyo eyadduka ne millions 50 mwaka ogwedde ogwa 2024 ndoza gwali mwezi gwa yali October nga gwako gino emyezi gye basinga okuddukiramu gino September, October, November egyo emyezi egiba gisigaddeyo emitonotono jjukira mbagambe mu December mwe bagabana ensimbi ezo kakati bafuba gino emyezi September, October, November okufuumuuka okumaanyuuka anange kibinyi ebyennaku bisekerwa naye ng'omukazi oyo golengera mu kifaananyi yaddukidde Tanzania mumanyi bw'omusanga munnange mukwate bukwasi mpaka ku poliisi abali e Tanzania abafollowinga gyawunyidda Kauthar millions 20 yafuutuse nazo bakadama bali mu nnaku Kadama erabye ennaku sente za Kadama eva zifiira mu bintu bino ebitategerekeka bino
byeze zififiiramu bino ebitagatta bino tebitegerekeka, tebigatta kugamba bibeera disorganized. Naye nga mwongera okuba nga mufollowinga Faadd TV UG n'okugifollowinga KB TV UG KRTV Uganda. Naw mbagala nnyo era mbeebaza, bagamba nti kimwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga nekkale abali mu ggwanga erya Oman. Mbagamba nti kimwakola kya bole nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga nekkale. Bamuyita Kawuthara bwatyo munnanga yafuutuse n'omusimbi gw'abadde kikambwe kino miliyoni 20 yadduse nazo.